Basiwani wanyabo, nzo Walukaga Matthias, Mayor wa Changira Town Council wa National Unity Platform. Onakule gulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatu denominate nze okuva mu Lwokaano era twakoze press conference ku Kitebe eraga tugenda mu High Court. Ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic. Ekiwandiiko kyebeekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University, and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwe bitambula olwo ekiwandiiko kya National Council for Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination, and returning officer based on that. So bino it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and legal decision. So basiwani banyawalo nebirali bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala. No, yaffe twagikoze yesterday. Bandabusiro mbagumya mbere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga ebiwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu kuwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze bibaga Nalukola, Alaka, Alex Ruganda and Ochen bali ready tugenda mu High Court. Mulinde kigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya saawa eno. Ndi mu lutalo lwakunoonya saawa eno. Mbadde already nga natandika da campaigns. I've used the whole man I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu, and someone who's going to become a big leader, these are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu.